Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiramu tubayozayoza kubanga tukyali mwezi guno gwa Ramadan. Mwebale kusiima, mwebale kwagala ya Allah. Ate ne kusaide abannaffe bali tukimanyi bulungi nti muli mu kisiibo twagala okubanga tubagaliza okusiiba okulungi. Ekyo ky'olunaku olwaleero mu program Pakasa ensonga ze tuliko z'abakyala guno omwezi gw'abakyala. Twagala okubanga muyimuka, twagala okubanga mugaggawala, twagala okubanga mweyagaliramu ebyo bye mukoze ate nga mubiwangaaza. Ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira biki gw'omukyala by'osaanidde okukola okukakasa nti n'oyongeza ku nnyingizaayo. Abasinga mulaba emikisa egy'okufuna ssente, egy'okwewola, egy'okukola emirimu egisinga ne twenyuma kubanga tuli bakyala. Kakati programu ekyo ky'olunaku olwaleero we tunaagimalira eya Pakasa ojja kubanga okyusizza endowooza eyo. Programu yaffe njagala okujjukiza nti ekutusibwako bannaffe aba GROW, projekiti ya gavumenti ya Uganda eyajja okujja omukyala ku level kw'oli okuzza ku ddaala eddala ng'eteekebwa mu nkola bannaffe aba ministry eya Gender ne Private Sector Foundation Uganda ng'evujjirwa World Bank era ng'emboozi ze tugenda okulaga mu programu yaffe z'abakyala abafuna looni zino eza GROW. Abasinga mubadde n'ebibuuzo nga ssente teziriiyo, ebyetaago bingi. Mu studio era tulina aba bank mu kutunnyonnyola ebintu ebigenda okutuyambako okwongeza ku nnyingiza bagenda kubeera balambulula ku bimu ku bibuuzo bye musinga okwebuuza ku looni zino eza GROW. Nziramu okwaniriza ku program Pakasa, nze Omumbejja Ndagwe Leila. Mu studio tulina abakugu kaba tweyanjulire tweyongere okuba torch ku mulamwa guno. Tujja kutandika n'omukyalo kuva mu DFCU Bank. Twesiimye okuba nawe ku program Pakasa. Buuza ku balabe baffe abalungi amannya n'omulimu gw'okola. Neyanziza nnyo Omumbejja Leila. Amannya nze Martha Nanyondo, nkola mu DFCU Bank nga nze akulembera ettabi eriri ku Market Street mu Kampala. Twesiimye okuba nawe ku program Pakasa. Amiina, neyanziza nnyo. Ate ku luuyi luno tulina omu ku bakyala nga ye akasente aka GROW yasobola okukafuna. Mukyala muna business era agenda gabanako naffe experience ye mu kukola business awamu n'engeri ssente zino gye zisobodde okumuyamba. Twesiimye okuba naawe ku program Pakasa. Neyanziza Omumbejja Leila. Amannya gange nze Rose Nabatanzi, ndi mukyala musuubuzi era nga nsuubula mawulire mu bungi oba mu luzungu kiwaliise omuntu nga distributor. Bwe bulungi. Twesiimye okuba nawe ku program Pakasa. Kale nyabo. Kale tujja kutandikirawo n'omukyala okuva mu bank. Omwezi guno gw'abakyala, abakyala tukoze tutya practically okwongeza ku nnyingiza yaffe? Abakyala engeri gye bayinza okwongera ku byenfuna yaabwe kisookera ddala balina okuba nekitwandiise discipline oba empisa mu kukuuma ssente. Obuteejalabya nnyo akasente k'oba ofunye kateekewo kateeko omanye nti ngenda kafunamu oluvannyuma ate otegeke kyoyagala ekyo mu maaso okukola oleme kugwa bugwi mu kintu kyoyagala kyosuubira nti nakuwa ssente oba oliawo nga tekirina katale ate omanye newwa woogenda okitunda ate bw'omala okufunawo okitunda omanye ani agenda okunkwatirako singa mba ngaziye obudde nga butuuse. So kati fe otutuuka nga DFCU bw'otutuukirira tujja kutunuulira emitendera mingi nnyo okulaba nti mazima ddala zino ssente zikugwanidde gwe zoosuubira oba oli akufe zetusobola okuwa. Njagala twogereko ku side endala ey'abakyala bano ng'ayagala kwongeza ku nnyingiza ye oba okugaziya bizinensi ye naye ng'ayita mu kwewola. Okay, bwe tuba twewola mufe mu bank tulina bye tugoberera. Waliwo ebintu by'otunula n'ogamba nti nga sinnaba kuwa ssente gwe omuntu azze okwewola byengenda okusookerako. Ekisookerako ddala kitwandiise character. Omuntu ono gwe ngenda okuwa yeeyisa atya nga ye. Kyova olaba tugenda ne tukeberako ne tumanya ne history yo weeyisa otya mu bulamu bwo ate ne tutunuulira mu byenfuna character ye. Kyova olaba tulina financial card ye gye tukeberako ennaku zino kati erina kundaga muntu ne tugirwaninga ne tulaba nti omuntu ono ddala tabouncing checks teyeewola n'atasasula ebyo bye tusookerako ku character eyo. Naye ne tugenda ne tugamba okay omuntu ono oba oli awo awo oyiseewo
Correct. Oyiseewo to bouncing. Kyekyo omuntu ayitako tugaya kakati business ki gyakolamu. Business eno gyakola erina akatale. Oyinza okuba kyogenda okutunda oba oli awo ffe nga mu polisi yaffe tetukigenda kiwola. Kuba naffe tulina nga bwe tuli nti banka erungamizibwa Bank of Uganda waliwo ebintu byetagenda kuteeka mu ssente. Ngaki? Sijja kyonoomanya kyolaba ojja ne tulaba gwe mulimu gwotubuulire nti guno tujja gusobola naye ng'ebiseera ebintu ebisinga tubiteeka mu ssente. Nja kutunuulira nnyo collateral. Bwe naakuwa ssente kiki kye naatunuulira singa oba olemereddwa. Ntunuulira condition gye ngenda okuwolera mu ssente. Mu budde buno mazima ddala essente zinaavaayo mu mulimu ogwo gw'oyagala nze okuweera mu ssente ezo. Oyinza okuba nga obudde bwe tulimu nga bizinesi gy'ogenda okuteekamu si bwe budde bwayo. Tulina bizinesi gye tulabye abantu ze balimu ng'olaba nti mu budde buno bizinesi eno tetambula. Kituufu. Naye bw'oba oli awo gye buddako nja kusobola ozikuwa. Tutunula ebintu bingi nnyo nga tulina kutuuka ku final say ogamba nti kati omuntu essaawa zino katumuwe ssente. Amukyana Nabatanzi, oli muna business, oli musuubuzi, omulimu ogusuza abantu nga batunula. Bagamba nti emisolo, bagamba nti bakasitoma, bagamba rent, abantu bakaaba ebintu bingi. Naye nga njagala twogere gwe mu kulaba okuko guno mwezi gw'abakyala. Bintu ki bye tusobola okukola ng'abakyala okwongeza ku nnyingiza yaffe nga tuyita mu mbooziyo? Okwongeza ku nnyingiza yaffe ekisooka omukyala yenna ali eyo atulaba ng'oli mukozi wa bizinensi oyina ebintu by'olina okugoberera ng'okola bizinensi yo. Ekintu ekisookera ddala manya nti gwe ne bizinensi muli bantu babiri banjawulo. Singa onoolowooza nti bizinensi yeggwe ate gwe bizinensi ekyo kibeera kikyamu. Sikoleko kasente kange mu bizinensi yange nenkalyako nzaba akakola. Tewali. Ono bw'abeera capital manya amagoba ago g'oba okozesa ebibyo. So singa onooba ng'olina amagoba ga 10,000 n'okozesa 15,000 kitegeeza oli mu capital gw'otandise okukwatamu. Ate ng'oba oli awo mu kaseera ako tolina woogenda mujja kumwongerako. So gwe manya nti ne bw'oba okutte mu ssente za capital manya nti weewoze. Oyina okuzizzaayo. Ekyo kikulu nnyo. Bizinensi eno esobola okusigalawo nga weeri. Ekyo bwe kikulema eno bizinensi egenda kutawaanya nnyo. Kuba ogenda kutuuka nga kapita akuweddeko gwe omugyamu ne weefuula nti magoba n'ogenda n'ozikozesa ebibyo. Ye discipline gye baatubuulidde. Okay, kyokubiri. Ensonga ey'okubiri omuntu yenna ng'okola bizinensi wandyetaze okubeera ne records. Abakyala tetwagala kuwandiika ebintu by'okubala bitumenya. Ekyo kiba kikyamu. Bw'oba olina bizinensi kwata ekitabo ne pen ne calculator. Bala ky'oyingizza obale ky'ofulumizza. Kijja kuwa okumanya nti nsigazza kino. Ensonga y'okubiri bizinensi zino tuba n'abantu be tukolagana nabo. Oli najja nagaa sina ssente naye njagala kino. Kati bw'onooba towandiise muntu oyo time ojja kutuuka omwerabire. Otuuka omugambe nkubanja 60,000 ga nkuba omanja 3 wawandiikawo. Katoyina. Tweyanza nnyo omukyala Nabatanzi. Omulungi ali ku program Pakasa batubuulira ebintu ebisobola okutuyambako okwongera ku nnyingiza yaffe ng'abakyala. Ngera okusinziira ku mukyala aludde mu business akugambye yawula business ku gwe ng'omuntu. Capital wa business oyinza okuba ng'omulya kiralu nga ensonga lwaki business yo oba nawe kennyini olemereddwa okwongera ku nnyingizaayo. Obutawandiika. Banayo obutawandiika busuula ssente. Omuntu oyinza omuwa akakaddeko ne wayitawo emyezi 6 toyina we wawandiika weerabira dda n'akuwa 3,000. Ate nga mugumu bitya kuba kimanyi gwe towandiika. Naye era ku sayidi eri mukyala Nanyonda atubuulidde nti oba yagala okwewola batunuulira enneeyisa seene ey'okwogera obulungi nga mu mbejja ne mu byensimbi. We weewola ozaayo. W'obanga owadde abantu check tezibawunsinga weeyisa otya mu byensimbi. Ate nga bavudde ku nsonga eyo ne batuna bizinensi yo gyeri ekola. Natubulira nti waliwo ne bizinensi eza season oyinza okugenda mu bank n'ogamba ogenda twala ssente zaabwe ate n'otasobola zizza kubanga season ya bizinensi eyinza okuba nga tekola.
obanga yaggwako. So obwo obubaka n'obulala tukyakulambululira osobola okumanya engeri gy'osobola okwongeza ku nnyingizaayo. Naye nga tukyali ku mulamu ogwo tugenda sooka tukulaga emboozi yaffe esooka ekyo ky'olunaku olwaleero kubanga batuteekamu ssente be Agro Project. Twatambulira ddala ne tugenda e Busia. Abakyala bagamba nti ssente zino tebazifunye oba teziriiyo, n'ab'e Busia baafuna. Katulabe emboozi y'omukyala ono tuyongere okulambulula ku mulamwa guno. Olunaku olwaleero tugenze Busia gye tusanze Betty Mudoko ng'ono musuubuzi wa mmere y'empeke ng'era emirimu gye agikolera ku booda kwennyini. Twakitegeddeko nti Betty single mother era maama w'abaana 3. Ono yeegatta ku mwannyina yali akolera mu katale k'e Busia oluvannyuma lw'okumaliriza siniya ye ey'okuna era bw'atyo teyadda ku ssomero. Mu kiseera we yeegattira ku mwannyina Betty yali muto ddala era nga talina ssente wabula yamuyambangako nnyo mu kutambuza emirimu egitali gimu n'ekigendererwa eky'okufuna kapito wuwe. Oluvannyuma lw'emyaka 5 mwannyina yasalawo okuyingira bizinensi endala era bw'atyo n'ava mu katale bizinensi n'agireka mu mikono gya Betty. Wano ekibuuzo ekikulu kyali nti Betty yandisobodde atya okutambuza bizinensi eno okulaba ng'esigala egenda mu maaso. Nangamba nti kati Betty omanyi nti nedda tindikuwa mitwalo 3 nawe kati wano ogenda gulangayo obuntu waliwo bana baleetera ku piki ku bugaali nawe ogulawo akantu ko noteeka wa noteeka ku display awo notunda mpola mpola. Kati capital gyampa yali ya mitwalo 3 ginatandika nayo. Mu myaka 11 egy'okukola ennyo Betty yasobola okukuza capital mwannyina gwe yamulekera mu bizinensi okuva ku mitwalo 3 okutuukira ddala ku bukadde 2 era talina kwejjusa kwonna. Nfunyemu emikwano ndina mingi, nfunyemuko n'ebintu ebirala ebitonotono bya mu nnyumba. I'm able to pay for my rent. I'm able to pay for my children's fees. Nafunamuko n'akapoloti katono wekati. Bw'owuliriza obulungi emboozi ya Betty tolemwa kumwenyumirizaamu kyokka yadde alina obuwanguzi bw'atuuseeko mu kutambuza bizinensi n'okusomoozebwa kubaddemu nga bw'annyonnyola. Bakasitoma baffe bano abalala si beesigwa nnyo ajja n'apima nakugamba kantike mangu sente ziri wano ku ssimu ndikuleetera ogenda kulaba nga agenze takoze eki takomyewo. Mu mwezi ogwa Museenene omwaka ogwa 2024 yafuna amawulire agakwata ku nteekateeka ya Agro era bwe tutyo twamubuuzizza engeri gye yafunamu amawulire gano. Mukwano gwange ono neiba wange n'angamba Betty genda ofune ssente. Mugamba ssente ki? Twaliwo ssente zaaze naye mbuza abakazi. Ne mugamba wakitegedde otya? Nze nabadde ku radio nenkola ki? Nenkiwulirako nga bali kyogera ne ngamba nja kigamba Betty. Ne mugamba kati nze ozifuna otya? N'angamba ozifuna in form of a loan. Ne mugamba kati nze nalo gye ndikola ki? Gye ndisavinga kweri kiba kisoboka? N'angamba simanyi. Mu kiseera ekyo Betty yalina looni 2 ze yali asasula mu Centenary Bank era yadde gwali gutyo kino tekyamuyimiriza kugenda mu maaso. Yakubira looni ofisa we okumubuuza engeri gye yali asobola okufunamu looni. Ne mubuuza process eri etya nti process eri nnomo nga bulijjo naye ekituukamuko kugula looni nti interest eri wansi ddala. Nengenda mu ofisi ya Centenary nempikinga empapula. Mu kufuna ssente zino Betty yali teyeetaga kusooka kubeera na kyapa kya ttaka yadde abakyala basinga obungi balowooza nti kizibu nnyo okufuna ssente n'okuganyulwa mu nteekateeka ya Agro. Kino Betty akitangaazizza era eno y'emboozi ye. Nangamba nfune baluwa eya chairperson produce nengendayo nenfuna. Nangamba nfune baluwa ya chairperson village nengenda wa chairperson wange nefuna baluwa. Wemala kufuna baluwa nangamba n'okujja kuba ebifaananyi bizinensi nga weyimiridde saa zino lwakuba biri ebifaananyi bya bizinensi looni bikadde n'okuba saa zino ndaba eyimiridde etya ne mugamba tewali buzibu. Betty yasaba obukadde 20 naye olw'okuba yalina looni endala ze yali atambuza Agro yamuwa obukadde 10 okusobola okufuna omwagaanya okutambuza looni endala. Lwali lumu nga ndi awo ntudde awo zaali ssaawa nga 10 ndi awo ne mukwano gwange we mwennyini yambuulira nga ndaba kasimu ka Jowero ne mukwata. Nangamba Betty, how are you? Ngamba I'm okay. Do you know what? I said no. And these people have given you money. I was so excited. Nakuba nali nsaba nasaba million 2. We basesinga ate nibalabanga nali na loan ndala gye ndikusavinga. Nibasalawo nibampa million 10. Mu kiseera kino
Betty akwegombesa obusuubuzi era bizinensi ye emukoledde ebyamagero. Sente zino zinnyambye lwakuba kati n'akaawunti yange ennaku zino eri active nange nsulayoko kakadde nikabeerayoeko nsulayo kataano ne zibeerayo. Nyemuko n'ebintu ebirala ebitonotono ebya mu nnyumba. I'm able to pay for my rent. I'm able to pay for my children's fees. Nafunamuko n'akapoloti katono wekati. Projekiti eno yajjira mu kiseera ekituufu okwongera okuwagira n'okuwanirira bizinensi z'abakyala. Abagulo mbagala nnyo bebale kuleeta pologulaamu eyo era njagala esigalewo mu mabanka tusigale nga tufuna. Abakyala bali mu bizinensi nga nze e Busia njagala bakole n'amaanyi banyiikire. Njagala nabo bagende mu mabanka basabe sente zino ezagulo zisigale nga tizana additional capital. Basigala nga bagaba era nga nfuna chance nenfuna. Ugendako mawano nga ate ndi msito wenene singako wano. Ugendako mawo nga nyimiriza mutoka ya bintu nga sikyali mu kadongo nti ntekerako nsawo 5. Ugendako mawo nga kati nange ngenda neteka mutoka yange nenkola ki nenjimiriza wano nentunda. Bawagiddwa Grow projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Abantu b'e Busia muli mutya eyo abalungi. Tukuga nti Grow Project etunuulidde Kampala yekka. Ebitundu byonna wano mu ggwanga lyattu erya Uganda abantu bali mu kufuna ssente, abantu bakyafuna ssente. Olinda ki ng'oli mukyala ng'oli mu business ate ng'ebisaanizo birina. Abantu ba bank tubaleeta wano okubanga bajjawo obwo bumulumulu abantu baffe bwe balina. Tulabye embozi ya Betty Mudago yakugambye ayinayo ne looni endala naye era banki yamukkiriza okubanga afuna loan ya Grow. So oba ng'oli Busia oba oli Tororo oba oli Jinja oba oli Masaka oba oli Mpigi sente mu banka zikyaliyo. Ekisinza okujjamu abantu abasinga byetaago. Kakati tukugamba ebyetaago bye biriwa. Mukyala Nanyondo awo njagala tukwate embozi ya Betty Mudago ogirabye nga tetunagenda mu byetaago kufuna loan eno kuba yayogedde yafuna just mabaluwa ga LCs nafuna akasente. Njagala tuddeko ku side ya business. Gwe biki byolaba abakyala mu mwezi gwaffe guno bye basobola okumuyigirako mu mboozi ye? Neyanziza nnyo Mumbejja. Mukyala Betty ono y'omu ku bakyala b'enkyasinze okuwa ekitiibwa. Bw'otunuulira obulamu bwe bwonna gy'avudde okutuuka ne waali okulaba nti asobola n'okuyingira mu banka si kya bulijjo eri abakyala. Bw'olaba engeri gy'agamba nti yava mu ssomero n'atandika mpola okutuuka ku gundi. Ndaba omuntu gwandise risk taker. Teyeetuddeeko. Afaayo naganze sigenda kyonna sigenda kutya ekijja kijje ngenda kujja. So abakyala badde nsaba tuyigire ku oyo omukyala nti osobola naawe okuvaayo gy'oli n'ogamba sigenda kukiza kutuula wansi oba kino kinnemese oba saasoma kingi nnyo kino ngenda sigenda kikola oba n'omulimu ogwogamba nti guno sigenda gukola. Neotunuulira omukyala ono yamanya akatale n'agamba wano wendi e Busia kiki ekigenda okutambula. N'amanya nti bwe nnyingira mu bino genda kusobola okubitambuza okutwala wano neewali okulaba nti akatale akasoma si kya bulijjo. Kye nagambye kiri nti olina okumanya akataleko wawe ogenda okutwala ebintu byo ate ne wawe ogenda okujja ebintu ate n'okubitunda. N'ekirala tujja kumwebaza nnyo nti omukyala ono teyatya kuvuganya. Kituufu. Ekifo kyalimu okiraba nti kumpi batunda ku bintu byebimu. Ekintu kyekimu kyaliko ate bonna be balimu naye naga nange mwengendo okwessa oba oli awo ye ayina ke yakyusaamu. Tulaba nnyo customer care okubeera ng'oli omuntu oyanguyirwa abantu okutuukirira. Kati yafuba nnyo okulaba nti competition eno kagitwale ku saidi ye emuyambe okulaba nti asobola okuddukanya business. Mukyala Nabatanzi Wanjo Mumbejja twogera nti sente gye zirife twagala tuwulira experience yo yali etya. Tulabye Betty Mudago naye naawe ogamba sente nazifuna. Oli mu business ki ogikola otya sente wazijjawa basinzira ku kyokkuwa emitendera gyali gitya? kati nno bwe ntunulira emboozi y'omukyala oyo Betty ate nze nnyongera maanyi kubanga oba oli awo ate ayinza obutayawukana nnyo n'eyange. Yo yali etya? Nze natandika okukola gyali myaka gya 12. Natandika nga nnyina omwami ankozesa bamuyita Lekobowamu Semanda. Ne tukola
nga nze ndi mukozi w'omwezi guggwako nenfuna omusaala ng'omukozi yenna. Naye ekiseera kyatuuka mwami Ssemanda n'afunamu obuzibuzibu obwamujja mu bizinensi. Kati mbuuza ggwe osigalawa? Osigalawa kuba ggwe mukozi. Nabeerawo naye kati mu bizinensi yaffe tubaamu ne agent ne sub agent. Kati nasobolanga okutuukirira ba agent ne bampa emirimu. Nze ne mbeerawo nga sub agent. Nenkola kuba byo sub agent biba bya bbanja. Ogenda agent n'akuwa n'okola enkya n'osasula. So nga ate ye alina kujja mu ofiisi butereevu akole ki? Asasule by'anaatunda enkya. Ne wakati awo nga nkyalinda Grow neyingirawo nga ndaba agabuutikidde. Nga ndabye bulungi. Kati ngenda okutuuka ne ku mpapula z'amawulire z'entunda nga ndaba New Vision gwe mutwe gweyina. Ngamba wo kati nengenda nga ngoberera mpola. Kye naddako okwetegereza bagamba ziri mu banka eno. Nengamba banka eyange mweri. Nga mweri DFC eriyo. Ngenda okwetegereza nga DFC mweri. Nengamba kino kiwedde. Omulungi ali ku program Pakasa n'abatanzi yeeyagala bitya lwa nsonga za Grow Loan. Gwe omukyala ali mu business ki ekikugaana okufuna loan eno? Baba bank bazze wano bakubuulidde byonna bye weetaaga. Grow twagala okuba nga tutangaaza abantu ya mukyala ali mu business. Omukyala atandika Grow project eyinayo packages endala ku side yo. Naye essaawa zino package gye bakasaba okulula oba gye basaba okulula y'ey'okwewola eri abakyala abali mu business. Kuyambako bakyala bano kuva ku level kwe bali kudda ku level ndala. Era kyovula ssente zino zaateekebwa mu bank. Nga bank yo yeyina okutunulamu n'egamba mu mbejja ndagirwe Leila osaanidde oweebwe guno omutendera. Wabula si private sector oba si ministry ya gender. Ensonga eno eya Grow Loan ekwasaganyizibwa ba bank. Be balina okukuba mu ttooki ne bamanya nti ze zino ssente z'olina okukola ki? Okufuna. Ndowooza omukyala n'abatanzi ne mukyala Nanyondo bye boogeddeko obiwulidde. Tugenda kubulamu kati naye we tudda tulabe emboozi y'omukyala omulala. Aba Grow tebaagaba ssente Busia wokka, tebagabye ssente Kampala yokka, wabula ne Tororo baatuuka. Kati eno emboozi y'ono omukyala we tugiraba tugenda kweyongera okufuna obubaka ku ngeri gye tusobola okwongeza ssente zaffe ng'abakyala, naye ate era nga tuyita mu kuba nga tumanaginga bulungi ezo ze twewoze tovaawo. Alisa Wall yafiirwa omwami we oluvannyuma lw'emyaka 2 nga kibajje bafumbiriganwe mu mwaka gwa 1994. Nga nnamwandu Awall yalina okusala amagezi gonna okulaba ng'ayimirizaawo famire ye buli kimu okusigala nga kitambula bulungi. Ono yasalawo okuyingirira obusobozi obutali mu mateeka era yabukola okumala ekiseera nga n'oluvannyuma yafuna ssente ezaamusobozesa okutandikawo akaduuka ako obwannannyini. Ku mwaka 1999 I began business with a capital of 150,000. This business is better than Magendo. Ogenda just n'ogula wali nga toyagala bakulaba te you fluke. You just fluke. Kubanga you are not paying taxes. You just get ngo oyita musiko n'otunda n'oddayo. Singa bakukwata ng'aba you have made a loss. Twayagadde okumanya engeri bizinesi gye zaatambulangamu ebiseera ebyo n'ebyenfuna byonna okutwaliza wamu, kubanga ensangi zino bizinesi ezisinga tezitambula bulungi ng'era n'abamu zibalemeredde okukulaakulanya. I had not opened the shop. I was just doing this Magendo. I was getting things from across, then bringing around and then supplying. Olwaleero Awall yasobola okutuukiriza ebisanyizo byonna okufuna looni ya Grow ya bukadde 100 era yazifunye. Buli mwezi Awall alina obusobozi obuzzaayo obukadde 10 ng'era zinazisasula butereevu mu banka. Then I opened a small shop. When I opened, people told me, but Alice, why don't you get money in the bank? I started getting money, applied in Equity. I got there twice, then I started in Centenary. Ku mutendera kwalye omuntu ayinza okulowooza nti Awall yali teyeetaaga nsimbi zino era twamubuuzizza ddala lwaki yali yeetaaga obukadde obulya ddala 10. Mu kiseera kino Awall yalina pulojekiti nnyingi nnyo zaddukanya era yeetaaga ensimbi mpitirivu okuteeka mu bizinensi zino okusobola okulaba nga zitambulira ddala bulungi era ayagala pulojekiti ya Grow eyongere ku ssente zeegaba okuva ku kkoma ery'obukadde 2 okutuukira ddala ku bukadde 4. As a warrior, I was begging
if they could add me the figure that I want, like maybe 400 million, it would have boosted my business, and also I do something on my project. When I have the project, some buildings that I've only built down, but on the up I have not touched. Njagala sente naye sente siraba. Awoli agamba nti projekiti eno yajjira mu kiseera ekituufu okwongera okuwagira n'okuwanirira bizinensi z'abakyala. Grow project is very good, even the interest is low than the ones who have been getting in Centenary Bank. Ubanga wali batu wa 22 or 18, okay. This one is 10.5. So this one is okay. For Grow is okay. Nga tusimbula okuva mu kibuga ky'Ettololo Awoli gy'akolera emirimu gye. Twamubuuzizza lwaki kyankizo nnyo abakyala okuwandiisa bizinensi zaabwe okulaba nga zitambulira ddala mu mateeka, era bw'ati bwe yatuzzeemu. Anti kakati business bw'ogulawo you have to be registered n'ofunako tin number. Abantu bw'ogulako ebintu bayagala tin number. That's why you have to register. Abantu omuntu ayagala tin number, olina tin number. Omuntu yenna bw'ogenda kusasula abagamba oba okugula ekintu olina tin number. Naye ng'otolina that one you cannot, maybe you go in the market. Bawagiddwa Grow, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Minisitule ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Abantu b'Ettololo tubabuuzaako mwebale kubanga mwekumira ku program Pakasa ate okubanga mubeera mu benefitinga mu programs eza government. Alice Awor be bamu ku bantu abalaga obujulizi oba bakuwa obujulizi nti Grow Loan gyeri yakasente yakafuna ate y'omu ku bawa million 10. Ninga tukugamba Alice Awor yadde yafuna million 10. Nawe ayagala miliyoni 4, ayagala miliyoni 5 osobola okufuna. Tujjawo kino ekintu ekigamba nti waba beno Grow Loan bawa banene bokka. Nedda abantu bangi betulaze wano ku program Pakasa nga bafunye miliyoni 4 etandika okuva ku miliyoni 4 paka ku miliyoni 2 ng'amagoba gozzaayo ga bitundu 10 ku buli 100 omwaka mulamba. Okusinziira ku ntegeeragana gy'ofunye ne bank ezo eziri ku list nga bank zino tulinako DFCU, Stanbic Bank, Finance Trust Bank, Centenary Bank, Equity Bank ne Post Bank. Batuukirire n'oba tolina account mu bank zino gendayo obubaka obufune okuva from the horse's mouth ku banka zennyini zino ze tukugambye oleme kubanga osubwa omukisa guno ogw'okufuna ssente okwongera mu bizinensi yo ku muwendo ogwa wansi ddala. Mukyala Nanyondo, okusinziira ku mboozi ya Alice Awor, njagala tutandike ku side eya Grow. Side ya business tujja kugitunulako mu maaso awo nga tutunuulira abakyala bagamba ffe tuli batono ssente tebazituwadde, baziwadde ba Alice. Ekyo ekintu kituufu mu DFCU kye mukola oba? Neyanziza nnyo. Alice wa mukisa kuba yera yali ali mu level eyo etwala ezo ssente. Naye tulinayo n'omuntu asobola okutwala miliyoni 4 era nazo gyeziri ewaffe okuva ku miliyoni 4, 5, 7 zonna paka miliyoni 2. So saagala oli agambe nti bawa bali ba miliyoni 10, 15 emiliyoni 4 gyeziri tutuukirire bwe bibanga eyo yenfunayo wotandikidde ate tugende mu maaso tukulaakulanye naawe otuuke mu level z'aba Alice. Tulina abakyala bali mu groups. Alice ye agenda nga Ssekinoomu naye ng'omukyala agamba ffe tulina group yaffe bagagga kwagalana, tulina group yaffe Grow Loan omuntu asobola ofunira mu group ebyetaago bibeera bitya? Webale nnyo. Ffe nga DFCU nga tuyise mu nkola yaffe ya Women in Business tutunuulira nnyo abakyala abo abali mu bibiina ebyawamu biyite SACCOs ne investment clubs, era abakyala abo ddala bwe bajja okwewola ssente tubatunuulira ng'era ekibiina ekyo tebajja kuba na musingo guli gw'ogamba nti gwa kibiina, ne wayinza okubeerayo omuntu omu ku bakulu n'abaganza enteesa omusingo guguno guyambe ekibiina kyaffe okufuna ssente. Bwe baba nga tebanatuuka ku level eryegula ekyabwe ekyawamu naye omuntu omu ku bakulu baabwe abakulembera ekibiina ajja n'agamba mutwale ekyapa ekyange kyembawadde n'akisayininga nti nze nkiwaddeyo okuyamba group yaffe. Kati ffe banka nga tulabirira ekibiina ekyo oba SACCO oba investment club era tubatunuuliranga group era batujja kutunuulira engeri gye badde batambuzaamu, bali ku mulamwa ki, balina ekintu kye bakola, balimi balunzi baki, essente ezo bwe ziba zijjayo ziyita ku akawunti yaffe
kuba tuzijja ku account okusasula so tulina okulaba nti mu bbanga at least omwaka mulambe emabega kiraga nti badde bakola esente ziyita ku account kwe tutunuulira. Okay. Abantu abamu baganze sina account mu bank yonna. Kwezo bank eziri ku list sina ya account. Nasobola okufuna ku sente za grow ne wankubadde nga nina ebyetaagisa ebirala. Singa zino bank eziri mu grow tolina ya account. Ng'oba oli awo oli mu bank endala kituufu nnyo kirungi genda otuleetere statement ya bank eri endala gye tugenda okukozesa eyo history eyo ffe ate tukutunulenga ggwe tukuwe sente ezo. Ate mobile money? Yes, mobile money statement tuzirina abo abali ku Airtel, MTN tugikozesa nnyo tuwe statement wakiri ya myezi 6 emabega tulabe nti otulage nti sente kwe ziyita kubanga nja kulaga nti abantu si bangi nnyo abayingira bank. Ate waliwo abalina records ng'omukyala bwe yagambye okuwandiika ayinza okugamba nyinza okubanga sente zange wenzifuna nzizaamu zenfuna zenzizaamu tulaga obuwandiiko obwo. Kyovola kiba kya kirungi nnyo okubaawo neki record eyo bwe ntunda bano bensasula zino nsasudde ono zino ina receipt yange nsasudde abakozi bange kino kyamisana byonna nga biri ku record kitulaga enfunayo n'ensaasaanyayo ya sente. Tuyanze mchana Nannyondo. Mchana batanze okwongereza ku mchana Nannyondo kyayogedde twagala tumanye lwaki grow loan lwaki gye mba nfuna ng'omukyala naawe otubulidde bya loan wali obitya naye wamala n'ofuna amaanyi gwe mitendera ki DFCU mwe yakuyisa ejja kulaga nti eno loan ojja kusobola ogisasula benefits ki ezajjirako omuntu waffe ali ali mu business asobola okulaba oba okuyiga nti nali neetaaga looni naye nga nkyayina byembala bikyagaanyi okugatta naye kasita namanya nti waliwo ssente z'abakyala eza grow mutuufu nyinza okuba nga nze omu ku bantu abasinga okusanyuka era kwegala ku lw'ensonga eyo nagane nga gavumenti erowoozezza ku bakyala kituufu olw'ensonga ssente zino eza grow olw'okuba nti ziriko amagoba matono kikuyamba ng'omukyala okuba nti bizinensi ye eyimirirawo ate nga ne banka ogisasudde waliwo looni gy'ofuna n'ekufuukira looni ogenda ogimalayo kate mu bizinesi temuli sente nga ate weetaaga kola butoopapu ate ogende bakuwa endala ng'oli mu mbeera efaanaganako bwetyo naye sente za grow ziriko amagoba matono osasula looni ate nga ne bizinensi esigaddewo yensonga lwaki nayanguwa nnyo nenyingira DFCU bank nasanga omukyala bamuyita Jacinta ne mugamba mbadde nsaba onnyonnyole ku bikwatagana ku ssente z'abakyala Jacinta nankwasa omwami bamuyita Ivan nanga agenda yakubulira buli kimu kye weetaaga Ivan ekyasooka yangamba nali neetaaga endagamuntu nga njiyina nangamba yeetaaga okulaba biki byenkola paperwork nagenda bulungi nenkola photocopy kubanga records nzirina nenkola bulungi photocopy nangamba yali yeetaaga contract eraga nti nnyina waliwo enkolagana wakati wange ne bakama bange oluvannyuma lwa myaka 2 tulina okusayininga contract bano bakama baffe bw'otuuka ng'olina enneeyisa gye weeyisizzamu etategeerekeka osobola obutakuwa contract kitegeeza tokyayina nkolagana na Vision Group kati era oba toli mu business kusobola kufuna busobozi buzaayo sente so oluvannyuma lwa myaka 2 balina otuwa contract kati DFCU nali nnyina ogiraga tinyina enkolagana n'abantu bano nenkwata contract nenziteekamu ebanga beetaaga trading license kuba nsasula emisolo nazo nenziteekamu nensooka nenteekayo ebyo so kati buno obuntu obulala obwaddako bwe muntu agamba twetaaga passport photos twetaaga obuntu obutinitini osobola obutwala tewalina kyawaga nti batwagala musingo bwe guti omusingo okujjako guno gwaga nti leeta kyapa ogenda tuwaaki nobabulira kiki ogenda okubawa n'obasitula n'obatwala omusingo gye guli ne balabayo balaba nti yabwe tumuwa ssente zino zikwatagana naki n'omusingo gwatuwadde gwe ng'omuntu osooka ne weetunulamu kiki osobola naye nga limiti ya myaka 2 gy'oddizaamu ssente ezo amagoba ga bitundu 10 ku buli 100 kati weewawula akakadde oba ogenda kuteekamu emitwalo 10 oluvannyuma lw'omwaka gumu kati oluvannyuma lw'emyaka 2 oba ogenda kuteekayo emitwalo 2 so nga ate ekyo kye tugezaako okukola ki
okukendeeza kakati fuba nnyo osigale mu mwaka guno ogumu obe nti osasulayo emitwalo 10 mu kakadde kikuyamba okuba nti osasudde amagoba matono ate bizinensi yesigaddewo. Mukyala Nanyondo era okwongereza kwebuuza abakyala be batera okwebuuza nsasudde bulungi grow loan eno ninaye bonus oba ka privilege akalala ke munyongerako? Bwe tutuuka ku bakyala abasasula obulungi banka kyesinga okwagala. Twagala nnyo omuntu asasula atutte ssente ate n'abawa buvunaanyizibwa n'azizza. Mu nkola eno eya grow singa omukyala atutte ssente nga sirina lunaku lwe nali mukubidde essimu nti owaayi tukubanja oba nga yasaba mwaka mulamba n'asasula mu myezi 8 naganze nzimazeeyo tulina ka bonus ka 5% obutundu 5 ku 10 ne tumuddiza ate ne kimwongeramu n'amaanyi okujja okunona ssente endala oluusi n'ezisingawo kuziriza abadde yasooka okufuna. Njagala olambule kw'ensonga nsobola okukola grow loan n'ensasula mu myezi 6 ate era n'enzamu neneewola endala. Yes, kasita omalayo ssente bw'oba agamba nga bwe tuli nti grow egenda paka myaka 2 gw'oyinza oga nti nali nsabye mwaka gumu naye bwe ntunula mu ssente ze mumpadde neeyongeddeko siraba lwaki nkyayongera mu maaso okuba nga nkyalina omutemwa gw'ensasula zizino nzikomezaawo zonna essente zammwe bwe mwazimpa n'osasula mangu nga tolinze ebbanga liri kuggwayo. Omala okusasula mangu nsobola okudda era bw'omalirizaawo n'ogamba naye mumanyi mwampa miliyoni 2 kati mumpeeyo 4 kubanga bizinesi yange etuuse ku level gye njagala nti nyongeramu ssente ne tukwongera endala. Ate eyo process eyangwa nnyo kubanga empapula zo tuzirina tugenda bugenzi maaso. Kwegamba abakyala ekintu kino ekya grow babeere nga bakyekwata. Mukyala n'abatanzi nga tumaliriza program pakasa ku saidi ya business enkola ey'emirimu omulamwa ekyo kyonna kolwaleero tubadde tutunulira ebintu ebisobola okuyambako abakyala okwongeza ku nnyingiza yaabwe. Gwe ngwamu na business gwe nsobi ki z'olaba mu mwezi guno ogw'abakyala ezitulemesa okwongera ku nnyingiza zaffe ng'abakyala? Nayanziza mu mbejja naye nga bwe nnakunnyonnyodde nti omuntu emirundi gyonna mwetaaga okwawukana ku bizinensi. Kasita otandika okwegatta wamu ne bizinensi yo eyo eba nsobi nnene. Omuntu buli lw'olibulwa amazima mu kamwako ogwo guba mutawaana munene eri bizinensi kuba teri muntu agenda kwesiga. Bizinensi tosobola kukolagana bw'omu oba n'abantu ab'enjawulo b'okolagana nabo. Kati abantu bano kasita bakizuula ntoyina mazima mu kamwako oyogera kirala n'okola kirala tewali agenda kwesiga bizinensi eba egaanye. Okugeza nze singa ssente zikeera nga zambuze naye nga yenga mukama ngo omanyi leero byagaanye naye mpa oluvannyuma ennaku 2 ngenda kukola bwe nti ne bwe nti kati bwe sikikolooza ki ekiba kyenaddako. Eyo eba nsobi. So tubeere n'amazima nga tukola bizinensi zaffe kituyambeko n'oba nti ne wootasobola kuyita omuntu omulala ono olw'obwesigwa bwakuyinamu akuweereza omukono n'oyitawo. Ate mu nkwata ya ssente? Mu nkwata ya ssente bakyala ebiseera ebisinga twagala nnyo tuyina enkola nga tewabadde na bajeti yaggula byakwekolako naye bw'oba otambula n'osanga omuntu abirina n'ogamba nedda bino ngenda nabyo nekyamazima tebibadde mu bajeti ne ssente z'oyina tebiriiko n'osanga engatto ennungi n'ogigula naye nga ssente z'oyina tekubaddeeko ssente za ngatto. Eyo eba nsobi. Ssente ozijja mu bizinensi nga nazino nyanga tezikyalimu. So tubeere abantu abayina empisa nga tukwata ssente zino. Ssente bw'eba si yiyo manya nti eno ssente si yange. Gireke bw'onoofuna eyiyo ojja kukola ky'oyagala. Tweyanza nnyo Mukyala Nanyondo nga tumaliza program pakasa ogenda tuwayo tips 3 kale 4 abakyala ze balina okwekwata mu nkwata ya ssente obutabaggwako okwongera okuyingiza ssente ne ku managing loan kubanga ku managing loan abakyala bagamba banka ate tutte ekizimbe kyange banka ate tutte kino nga tumaliriza okungena abantu bajje mu DFCU bakime grow loan kuba zikyaliyo ssente. Neyanziza nnyo oyogedde kali akugamba banka zitwala abantu batera okugamba misconceptions ze balina ku kwewola. Kyekizibu ekyo kyobola bwe tuba tugenda okuwola ssente omusingo gujja luvannyuma. Nga biri binagambye character capacity ebyo bye bitusookerako kubanga waliwo ne ssente endala
ezitali za grow zetugaba nga tolina musingo nga bank ng'olina ki mpisa zo character nga tulabye ekyo kyonna ebirala byonna ng'obirina nenzija ne mu pasente kakyobola collateral ejja luvannyuma kati abamu basuuka bagamba nti nze nabawadde ekyapa kyange eyo mindset si nnungi kubanga ekyapa si kyekigenda okusasula esente ziva mu business zezisasula so abakyala baba mutandise business yammwe kyembasaba mufune discipline egamba nti esente nziyisa ku buwandiike ziyise mu statement gye tusaba mu banka bino byokugamba nti nzifunye wano mu ngalo zigenda eri ekyo kiyinza okweta obuzibu mu banka okumanya nti ono alina sente yeti bwegamba nti mpa statement mpa mobile money statement yo ndaba olukululo ndaba obuwandiike nti luli nafuna zino osanga omukyala nga alina ekitabo kiri bwe kiti abo banyuma nnyo kubanga ogenda n'osampolinga n'olondamu n'ogamba awo naakola bulungi naye bw'osanga oli nga talinaako nakamu agamba saagala kunoonya kumanya rekodi yonna awo tufuna obuzibu so abakyala bw'obanga kyonna olina kyokola oba otandika butandisi tandika ng'okimanyi nina okubeerako ne history ninako okulaga olugendo gye nvudde kinyuma nnyo n'olaba bank statement ng'atandika ne miliyoni 1 naye ng'ogenda okulaba ajja kuggweredde nga alina turnover ya miliyoni 10 omwezi ate bwe tusaba statement tusaba ya mwaka tojja leero nti nziguddewo bizinesi yange sente kati munyambe nedda tandika kati kuba tomanya ddiri ogenda kwetaaga sente zino abakyala buli budde bonna tuba tubagamba tutera nnyo okwetiiririra kyembasaba nga mmaliriza nti tandika oba obeera ne programu yo mu mutwe ogamba nja kutandika omwaka ne gugwako tandika kati tweyanza nnyo mukyala Nannyondo bigwa byokya omulungi ali ku program Pakasa tukugamba nti ekyo ky'olunaku olwaleero tubadde tutunuulira ebintu ebisobola okuyamba gwe omukyala okwongera ku nnyingizaayo naye ng'ebimu ku bibadde ebikulu batugambye okwawula gw'omuntu ne bizinensi yo okubeera nga owandiika okubeera nga oli w'amazima ate oba oyagala okuyingira mu bino ebintu ebyokwewola olina okukola mu lufuutufuutu kye bayita credit worthiness yo character yo ng'omuntu ebyetaago obirina ebisaanizo obirina tuukirira banka eyo weebuuze kubanga banka zigana sente gye ziri ate gwe omuntu alaba program Pakasa okyemulugunya twagala obeere ng'ofuna mwene enkola lwaki amagoba gozaayo matono ddala tosasulira loan application loan processing fees ate ng'oggyeko ekyo bakuwa ebbanga eriwererako ddala okuba ng'ozaayo sente ezo beera ng'oganyulwa mwene enkola eya gavumenti weeyongereko ettafaali ng'omukyala kwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weeraba andi ya sente zino eza grow eri waggulu era njagala okubakakasa nti tugenda kugezaako naye era tujja kwogera kukubiriza gavumenti tulabe nti twogeragana nayo ne World Bank bwe banaaba abakyala bana batutte sente nga bazizizza era abala bagenda kuzeewula naye n'okwongera ku nsawo gye bujja naye nga essaawa eno twagala zino ze tulina kuba tezinnaggwaawo twakakozesaako only half twakagaba biliyoni 5 zokka. Oli mukyala munna bizinensi era oyagala bizinensi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.